bane jasa bakungulira saati kuzabayo agambye kagikole naye agitwala ne bakasala kwegamba tusala nno kkubo angulidde saati mu kkubo mulwampaka labayo akatutyemu ne bakakomola mukabeere mu sitayiro jasa ayise ne waayita negwe buli omu aba nekyayagala jasi kwaseno ayise ne ku luggi wayingirira jasangulidde saati yiino kwegamba akakoze n'akasala wano bulungi n'akafuula crop top buli muntu kukyayagala bannange aba active bulijjo ahana katugende munnange lwaleero ya ate oli gino jasa design nze ululu kati jasi nyina okuwagira banaji nyina okukola ntya olaba batebyo okasuka okugulu mubanga leero luno bangulidde t-shirt naye eriko amateeka my god oyina okukuba mu ngalo oyina okukuba enduulu fly Emirates kibalekawo kati jasi lwaki wagisaze waneefuka crop top wasaze omubiri kikyokweka gwe nga si gyoyambadde anti nze sinnasala lubuto ate naakabitaani mukama katugende tulabe football saawa emu eweze ndaba ejjasi wano essimu yange kyeraga eraze PSG ne Arsenal 7 PM tonzijukiza bannange tugulabidde wano muyenga mutwegatteko kati walina ekimpujja kuba empagira gye baŋŋambye mumpanike okugulu ate nkole obuzibu ndwala omutima nze webangoba bwe ndi munafwe funyeka paakingi akalungi kale bwe budde bannange omugagga jasi angulidde akatishat yakatadde mu mbeera zenjagalira ddala tampulira naye aŋŋambye mbunyidde bakuba goolo nyina okwawuza nsanyuke tishat erimu amateeka sigamanyi na muwendo nyina okwawuza nkole ki mbuuke yenga tavaayo mumoto so bwe tuti tuvudde okukola surprise ku UBC kanze ndeese ekinkujja kubanga pressure enkuba mangu ndi mutiitiizi kati esaawa yonna ntuuyana kati obutatuuyana naye nga tuli wano muyenga omanyi nti waliwo ne live band laba ebyuma ebategeke be live band okay hena jas yanguwa wano tugenda okugula ne waliwo ne live band tekitera kyakala naye ma jasa agambe you know what wow kibalekawo mmwe abatamanyi kati buno obudde bwa jasi temunkubira tugenze wagira Arsenal amuzayinize yankuzeeko nkagira ntya nedda tulabire eno mu gadeni nze puresha enkuba mangu n'entuyana Jasi ngo ine mikisa. Jasi yabaza mikisa. Yaba muna abasse. Yaba munanywa wama. And Kai Havertz reacts. And in the face of our eyes, you have your answer as to why he's going to start this Champions League despite this occasion. Of all occasions. Just wants to remove music. We are here for football. Find out is there any danger of
Ana ekibakubye ggoolo. Wow. Ayindoze ekiri ku internet. Oh, ekiri ku TikTok. Yasobolera otya? Owulira otya? Jasa olaba bulungi oba bakuteere wali entebe. Kale kabakuteere wali ku screen kwennyini. Olugendere mu kuyayi. Eriwa. Atsaga tuula munda. Otwalabira ki?